Essanyu libuganya abakiise mu lukiiko lwa Buganda nga balondeddwa mu bifo by'obwami eby'enjawulo bazze okweyanza mu maaso ga Ssaabasajja n'okuwera nga we batagenda kumutiiririra. Abaami bano bawerekeddwako ab'eŋŋanda zaabwe era nga batuukidde wakati mu mbooto. Emikolo gy'okweyanza mu maaso g'Omutanda gitandise nga minisita w'olukiiko, kabinenti n'abagenyi Nowa Kiyimba asomye amannya g'abaami n'ebibakwatako ne bajja mu maaso g'Omutanda okumweyanza. Mukama wange wasiimye abeere minisita wo ow'enkulaakulana y'abantu. Baminisita beeyanzizza kuliko Kotilda Nakate ow'ebyenjigiriza eby'obulamu, enkulaakulana y'abantu ne woofiisi ya Nnaabagereka ng'ono eyaze mu kifo ky'Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma. Ate n'okwasa n'ensonga enkulu nnyo eya woofiisi ya Nnaabagereka. Nsiimye nnyo Anthony Wamala ow'ennono, obuwangwa, embiri, amasiro, ebyobulambuzi n'ebyokwerinda nga yeyaze mu kifo ky'Oweekitiibwa Kyewalabye Male. Neera mu maaso go tijja kukola funyale. Mukama wange wakulonze nga yeesobola. Mukama wange siima bamwanule. Obwedda buli amala okweyanza ng'afuna bamwanula okuvawo ng'akalombolombo kakolebwa okulaga nti alondeddwa yeesobola. Omulala ye Ssaalongo Robert Sserwanga ow'abavubuka, emizannyo, ebitone n'okwewummuzaamu ekyabaddemu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe. Ssaabasajja neeyama mu maaso go nja kuweereza n'obumalirivu, nja kuweereza n'obwerufu ate mu mazima. Ye Israel Kazibu Ekitooke kati ye minisita ow'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Neeyama Mukama wange ayi Ssaabasajja, siri kutiiririra, nja kukola n'obumalirivu n'amagezi gange gonna n'okwagala ate sijja kubongootera mu nsonga eno. Abamasaza abaakuna beeyanziza obwami kuliko Kago Ahmed Magandazi, Michael Wamala Mbowa ow'Ebuvuma n'Abalala. Abakiise b'ebweru kubaddeko munnamawulire eyali omukozi w'olupapula lwa Bukedde James Walugembe nga yakiikirira Oregon, California mu America, okwosaako Martin Kalule owa Seattle, Washington. Olukiiko nga luwedde baminisita n'abakiise batubuulidde bye bagenda okutandikirako. Tugenda kusookera ku nkola y'okusima enzizi mu Buganda ya clean water. Nekifumanya nti buli muntu yenna ateekwa buteekwa okufuna amazzi amayonjo. Okunga Abaganda abali ebweru okusigala nga bamanyi Obuganda. Njala okweyama mu maaso gammwe bannamawulire nti amasiro omwaka guno nakukwasa Obuganda. Ebyo birimu okutumbula obulamu ekyensookerera ddala. Masomoja alonza abantu abato. Oluvannyuma Kabaka alinnya emmotoka ye n'addayo mu lubiri lwe. Ronald Kakoza ne Lydia Nakigule be bakusakidde eggulire lino.